omanyi mulimu pepe kale wayina akayimba erimu buli kimu bali okumbebaza nnyo muzeeyi kaye newe kiba kira adduka n'akola n'atuuka nebaza nnyo bumibwa mirundi juniya baana bange bonna mu buloga sibamalaayo okitegeera buli muntu ena anayagala kukoyimirira nze nali simanyi nti nze nyinza okujjuza ekkooti ng'abantu naye njagala okutwala special thanks Honorable Muhammad Nsereko twali twafuna obutakkaanya nga bafamire naye saamukubidde kanso yonna yabwereere kubanga era ye kanso wange n'abeerawo ennaku bbiri mu nsi wabaawo olwotakkaanyiza naye ate omuntu wakulaga nti this is beyond kukkaanya oba olina omuwa ekitiibwa nebaza nnyo Rashid P.A.we nebaza nnyo ne kanso Ibrahim abakoledde wamu ne ttiimu ya Muhammad Nsereko okulaba nga banfunira yomanyi omusango gwekibaddewo ffenna nga buloga n'oba wenyiiza ne munno ffenna okuva ku fulufiga buzido tebadde buli abaddewo tebaddeewo ne fulufiga mwebaza nnyo naye kyali kimuyamba okujja mu kkooti okuwulira kubanga tetweyina nnyo njawulo nga twogera ate abantu abajja otulopa njagala tubasabe n'ebigambo tetubiwandiika tizijjasefirayini n'ogenda sawu n'omuntu wabagambye sonyiwa era kyangambye oli noloyawabale agambe kaliko kaka wakoze gaye twakubya amasimu ekiro ne ku tv nabagaye banaye musonyiwa emuzi oli ali mukukomera naye bwebalabye kano kwakoledde wano era bwebagambe era sebo bwovaayo nze ngenda okuwerekera bagaye banaye kale mutusonyiwe kati wasuzeewa nasuze nalwo sikirizi wa disikulozingawo naye nga nasuze bulungi wabula wemanyi nfuddeyo mulinde obbawo olugero lwa Ichuli in detention. Jaja Ichuli basooka ne bafulumya bagulire ndi wadduse wazze Sweden. Manyi bw'ofuuka president nga naawe Seeguya waliwo abalwaninga emikutu gyo abalwaninga emikutu gyange oba asigala mu competition naye nga surely nali kiriki Sweden wabula nakati ennyo nga nange nkalabi ya tactic game kati oli wano kigenze kitakozi wano basobodde okuusa ekiwolekera bail ninda bulinzi process egwe nfulume ngendeeko engeri gyendi mukadde ate nga nina kizya omutima gunkuba entunnunsi neetaaga ppiro 6 balabyemu ne bagala oyinza okufukera nga muno mulimu omulambo naye mukadde muzeeyi n'omuzeeyi ow'empaka nga gwe lwaki okyali wampaka ng'oli muzeeyi munnange obw'empaka baazintunda muwe njagala nneme kuba nampaka naye nezinneekakako ng'ekitoola iseetaga kaayana so nsaba Mukama Katonda bwe tutambulya muno njafunamu omuntu andyowo omutima mbeere kuba njagala nnyo bw'omukakkamu nga gwe Seeguya sikuwulyangako mu kantu konna neema oba byakika kale pulezidenti Ichuli kyakabi fe tukyakulinzeeko wabweru baagadde nnyo baagalira ddala kaninde wano nabitumu bamaze baabo nkulu nnyo kati ogenda fuluma agenda fulumira wano afulumira wano afulumira eri siyinza kumala naye ngeri gyendi bulunzi nkyale aina abantu eyisingire abambendi bwengituusa amina balese empapula sayininge byebyo nno agenda avaayo kati asayininga mpapula ziraga nti avaayo omukono gukankana gwesi omukadde aleke kufiira mu kkomera nge omuntu alaba naye mulabye the way to go is mu digital marketing mungeri ki sawa zino tuba tuli wano ku influencer Isima Ichuli kitegeeza ensi ekyuse osegedde digital marketing is the way to go just tugenda tereza mbu tereza kantu katono nnyo nga Isima wannyonnyodde oluusi tugenda south ng'olina kgenda north otherwise kyekyo ekyokubiri ba influencers now we have the world kakati tujja kukozesa ebintu nga bwe tubikozesa mu ngeri eri positive naye nga nze bwe nabagambye bene tetujja kubanga abali erwanuzeeyi kakati awo nkufulu n'ekisimulugu
kati muzeyi gogenda okugulawo wano aveeyo afande asayininze wano abadde asayinirako just ndowooza kazibwe kapo biraba biibyawo kazibwe kapa byebiwandiiko icyuli agenda kuvaayo ate abulidde weeyi jjajja omanyi tino tv zonna eza entertainment shows oba abantu abali mu media ensi okumanya ekyusi nti n'ogeza oyinza okufa ne bagamba boyi wange taata we yalina omulambo ogwatulendinga kuba nabadde eri muno naye nga ndaba nti twina atwitinzeeko nokusima nti twina mmanyi nsimanyi daire monita kitukumanyiki kati abamidia ne babuloga buli kigwawo kamiliyoni nkwebaza bannange amazima gali bwewabaayo omuntu gwensinga okukozesa to build my brand positive or negatively asinga kuba kamiliyoni ate wensinga omukulikisaizinga wensinga okufuna naye kamiliyoni twesanga nga nakamukulikisaizinga era Dr. Jose Kamiliyoni ekikulu oyo tulibeeka wempe yakola erinnya nga yagala osinga kusitukira kuye nebaza nnyo omukulu bebekulu nayesimu nebaza abantu bangi naye bwenna avaayo byonna biri muki ijuli detention tandika ijuli kigenda kuba kitabo kigenda kuba Alex banaye Uganda era atandise ono naye yabulako politiki kandi tatuwulidde gye wasuze baganda baffe bakaizi wabalabyeko sinnabalabako kubanga newennasuze nawo zikirizibwa disclosingawo naye nga kyemanyi bali safe era sosaawa yona bajja batuukawo kakiza balabyeko byebyo nno ekiri wano all access isima jjajja ichuli empapula zisayiringiddwako bamuyimbudde era agenda kuvaayo essaawa yonna. His Excellency Josephat Seguya President obadde ogamba kikaye ono mbadde mugamba ono y'omu ku basiwalitizi abeeyimiridde isimu bw'oyimiranga mu maaso g'omulamu yogera olulimi lw'otegeera gwe babuziza ekyalo beera tokimanyi kati gwobadde ki olina masiki soko tekeko masiki bulungi soko tubuulire omusajja isimu obadde omusuzizaayo oyogera ebintu ebitegereka ekyalo waki okyerabidde gy'obeera yogera nnyo omukazi akoze ki omukazi ayogedde oluzungu lungi nga siruwulire kwekumuza mu Luganda anti lwanditandikiddemu Oluganda era ekkooti bwegamba naye kakati omusajja gwe atwalira abagirlfriend baffe ekigambo kimu n'ekyalo n'owerabira oyogera otya nti obeera ntinda gwe ng'ate obeera mu ghetto olaba omusajja wawadde agenda osula mu kkomera abadde asuze naye nekuŋŋanyiza Katonda atuyambe omusajja Katonda ayambye buyambi bannaye omusajja oyo yatidde bamubuuza obeerawo tamanyiiyo Race Pastor oli mu kulaba magambo Luboyera n'abalala we wano Isma All Access akyali tannafuluma nno wadde empapula zisayinize embeera y'ekomera eri eki eyo mundu embeera y'ekomera tebadde mbi nnyo obuyonjo buli improved era balina system ya RP balina gye bafuna sabbuuni ne bakuuta ebinaabiro ne bakuuta bye basula so tebabadde packed n'ekirala basaba nnyo buli kiro abakyala abasibe bakulemberamu okwo essala z'ekirokole n'abasiraamu era nakedde mu subuhi tusubire Isima oli omukadde omukole yali yavaawo naye nga wooma nti waliwo abalina bizinesi nga bizinesi eyo etambula kuvuma bw'obajjako abavumi nabo batandika okulwanyisa kati abantu bonna nabakyusa mind nembaga tudde ku digito ki kati abaali badipendinga nti kwata ebiri kwata etaano vuma Seguya vuma gundi bizinesi we nagijjaawo zakabanga zentalo kati Isima oli omukadde Isima oli omukadde buli mu time olina okulibrandinga we rebranded si because nayagala abaana banneesiga ate abate nnyo ku